Sagala kaabira mu kamera. Tokaaba bannange. Naye abantu batuyisa bubi. I'm so sorry. Naye bantu mmwe batuyisa bubi. Tulina abantu abatuli emabega. Ffe ne ssente nno ze mutuwalanira tetuziryako, waliwo abazirya. Tulina abaana b'abalala be tuweerera. Kitegeera tetweyagaliramu ebyo bye mulaba. Ffe just tuli face za family zaffe. Naye mabega waliyo abatuliko. Kituufu. Waliwo agenda okukubira agambe njagala kino nga togenda mugamba nti sikirina. Naye ng'osazeewo oyagala kundaba nga ndi ku ttaka. Naye nkujjukiza tomanyi ngeri gye natuuka wano wende. Tebamanyi gy'oyise. Ebigambo ebyo byonna mubimbamu ebiri. Onwanisa nzire wansi gwatamanyi bwe natuuka wano. Weerabidde ebirungi bye nakolera juzi wano. Ng'omuntu gwe nali njagala gwe nasoosanga mu byange. Matuga mbuzi gosi by'okundeese ng'onswaziza nze. Mutuswaza. Mutuogerako emboozi zitali ntuufu. Mutuwa ekifaananyi kirala, tulina kirala eno naye naffe ne tumanyi kirala. Mba temulina byakunyumyako, World Cup yazze. Osinga wulira ki? Osinga wulira ki? Nsinga mpulira nti no oli Rich Kid. Ezo firimu z'abantu. Firimu z'abantu? Toli Planned Kid? Bantu abatakumanyi nayagala okuteekako ebintu byasuubira. Beefuula abatumanyi. Beefuula abatumanyi naye tebatumanyi. Kati ekituufu kyeki? Wakulira wa? Nze nakulira mu orphanage. Oh, really? You don't have parents? I have one. Okay. Nenda kulira mu orphanage. Mami or daddy? Mami aliwo, daddy esamulabako. I'm so sorry. Yafa ndi muto ddala. So waliwo orphanage bagiyita Osaanidde. Gye nakulireyo. Osaanidde sounds like a Christian orphanage. Yeah. Wow. Gye nakulireyo. Kakati wakakingota up ku busiraamu bwo? Okusookera ddala ndi musajja mulimi. Nima. Bannange buli akutte enkumbi akikubye ate sikikkiriza nti oyinza okubeera omulimi. Like tekikkirizika. Bwe batyo. Obisobola? Abina tabifaanana. So ndi mulimi. Ntwala obudde wange ne mpitako eyo mu nnimiro zange ze nnimisa ate ndi mulunzi. Wow. So obudde obw'eddembe ngenda ne mpitamu. Oba oluusi ngenda ne mpugamu. Kuba njagala nnyo owuga. Oyagala nnyo owuga? Kaakati wawugiranga wa bannange eyo mu bundi mu orphanage? Baakutwalanga mu swimming? No, twawugiranga mu nnyanja. Ffe twayigira mu nnyanja owuga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Mwebale kutula, mwebale kusubscribinga olunaku olwaleero. Ndina omuyimbi wammwe Scoop Lama. Siganye ndi mubi naye n'ebirungi byogere. N'ebirungi byogere. Osazeewo kunteekako zero. Aldaye mwebale kutula, mwebale kusubscribinga. Oba oli bupya nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo. Beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okulaba. Nange okusinkana abalabe bonna. Yeah. Oli otya? Sina buzibu. Ndi very fine. Bitambula biti. Naye oli very calm. Bwentyo. Wano e Uganda bunaye batumanyiza bubi Lama. Osinkana omuyimbi atandika bo 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 bo. Atandikira mu kuboggola. Bwe muba ne bakolye. N'okuba omugovu tekitegeeza nti oli low. Osobeera omugovu naye ate oli mulala. Naye ezo kusizira ku byempulira n'okulaba ng'oli kamboti. Nze Katonda bunaye n'amalampaamu ku seeti. Muyinza okukigwako bannange. Osinga wulira ki? Osinga wulira ki? Nsinga mpulira nti no oli Rich Kid. Ezo firimu z'abantu. Firimu z'abantu? Toli Planned Kid? Bantu abatakumanyi nayagala okuteekako ebintu byasuubira. Beefuula abatumanyi. Beefuula abatumanyi naye tebatumanyi. Kati ekituufu kyeki?
wakulira wa? Nze nakulira mu orphanage. Oh, really? You don't have parents? I have one. Okay. Nenda kulira mu orphanage. Mami or daddy? Mami aliwo, daddy samulabako. I'm so sorry. Yafa ndi muto ddala. So waliwo orphanage bagiyita Osaanidde. Gye nakulireyo. Osaanidde sounds like a Christian orphanage. Yeah. Wow. Gye nakulireyo. Kakati wakakingota up ku busiraamu bwo? Nkulidde mu families nyingi kuba wenvaayo eyo ate nenkumawo eno mu town. Eyo nabeerayo ebbanga kuba banonda nga nina emyaka gyalinga 5. Baakulonda? Mami we yali akusudde? Teyansuula naye kale kuva buto nali mujagujagu. Obulaabula? Nali mujagujagu, okubeera omujagujagu like obeerawo eddalu ku kyalo. So waliwo omukulu bamuyita Drake Evangelist Kanaabo. Bw'oba otuta obudde ojja munoonyerezaako. So yali azeebuulira njiri. By then twali tubeera ku kizinga. Bakiyita Kavennyanja. With your mom? Yeah. Okay. So nengendayo awo nemwesibasibako awo biki. Then nanjagala nnyo. So bwe yanjagala naddayo. Then next time bwe yakomawo n'Abazungu. Nagawula omuwakana kabadde wano. Then nabaddamu ne bampita. Then awo mukuddayo nenkomawo naye kati waliwo akazinga akalala bakayita Busi. Kali awo. Akazinga k'ebusi Nakawuka. Is it? Oyita Nakawuka oyita Buwaya oba Nakyogo awo. So then waliwo orphanage eyo ne bantwala ntandika ombeera eyo. Kati bwe nvaayo navaayo ndowooza nga nninga omusanyi alatula P7 awo. Then nenkomawo. How was life there? Mpulira nga okujja kumanyiwo ne bakutwala far away to be with people b'otamanyi abapya. It's not something easy. Si byangu naye n'okubeerera n'embeera gye nalimu teyali nnungi. Ate bantwala eri eyali betamuko. Kuba wali ate ekyokulya kyali kyakuyiiya nnyo. Kati ate bantwala wali ebyennyanja bijjira mbudde. Abazungu jjukira we bali. Swiiti biki ka vibe ka firimu. So n'abaana abalala bangi abaaliyo kuba sinze nzekka. Bangi abaaliyo. Mami we yali akuzadde eka weka? Nze lasiboniwe. Nze lasiboniwe. That's amazing. Kakati wavayo mu primary 7 n'ogenda mu Bufunze. Nenjoyininga awo essomero baliyita liri awo Ntebe. So kati maama ate yali avuddeyo eri nga ze Ntebe. Kati awo netandika obeera naye. Bwe natandika obeera naye nembeerabeerako awo nensoma then paka senior 4. Ate kati awo netandika okwagalira oyiriba nga bw'omanyira embeera teyali fit because mu kuva eri ku gundi ku orphanage navaayo waliwo obuzibu bwali buguddewo naye nga bo baali willing okusigala nga bakola ki nga bantwala mu maaso naye waliwo ebyagwawo nga bya buntu. So kati ate nenkomawo ate mu mbeera y'oyiriba buto. So n'okomaawo mu senior 4? Saasoma kugenda wano. Okay, that's not bad. Era mu senior 4 beera osomye oba osinze bangi abataayaaya. Kakati bunayo ffe tubadde tukuwuliranga Planned Kid. Era nazze waniino nga ngamba naye ngenda kulaba ku Rich Kid muteekewo ebitooke museewo baaluuni decorate. Ekitiibwa kya Mukama era still abantu okulabiramu ekyo ekifaananyi. Kubanga wabeerawo kye balaba mu ggwe. Balaba omuntu ow'amaanyi mu ggwe. Balaba omuntu ow'amaanyi. So si kiwakanya omuntu okundaba nga Rich Kid ng'omugagga whatever the case is. Kakati otandika ddi music career yo? Kati nvaawo then nyingira town. Ngera bw'omanyi omuvubuka ayiiya. Then ngendewo omukulu bamuyita Dig Bawa. Dig Bawa omumanyi? Yamuwulira. Producer yali w'amaanyi nnyo ne kakati w'amaanyi is a legendary producer. So nagenda ewuwe nemufataafata awo kati nga bw'omanyi era nze kubadde nga neesiba ku bantu. Weesiba ku bantu? Nemwesibako awo. Teyali musajja mubi. Nafuuka mukwano gwange. Nafuuka muzadde wange. Netandika okubeera nga mbeera wuwe ku studio naye nga ate nsula mu garage ya studio.
kuba yali twali tubeerawo era n'abaana era still neze nali used n'obulamu bw'okubanga nga ndaba kiri okay so netandika okubeera nga mbeera naye ne nga nsula awo ku studio kati musajja oyo muwandiisi wa music kati engeri gye namugamba nti nali njagala nnyo yimba yanza okusanga ekiro nga ayagala muyimbire ziddemo ze so mu kuyimba ziddemo ze bingi bye nayiga you understand bingi bye nayiga ku ye ntandika bwentyo munaye wenkulaba sikikiriza nti no naawe oyiribyemu nze njiribye kati ate nno emirimu ate gye nkozeeko bwe gigamba obugambe mingi like ne weetikako emigugu n'oweerezaako ku bantu bikiwa ebityo kusiiga njala takisi kuvubako come on bingi kyokka omuvubuka akulaba ali eyo essaawa eno ng'okikuba oli mu times ez'amaanyi alabira ddala nga byajja bigereke si we biba munnange ebintu byonna bibalaba kukola nakukulembeza Katonda nakuba mukakkamu just ensi n'olaba ndabe naye kakati ffe baatugamba olina ssente ozijja wagenda mu nnyanja nga bwe nagambye sikibiri kuba bagamba ne kati nza kugamba ali wano tuli badde bagamba kati tuli ku byegamba si bituufu biyinza oba bituufu biyinza oba si bituufu kati kijja sinzira naye era oli wa bbeeyi ebintu ekikumba ekya bbeeyi kagambeko ekintu kimu essaawa gold kagambeko ekintu kimu mu bulamu bw'oba nga oyagala ofuna ssente sooka ozifaananyi oteeke ngikuwadde bw'oba nga oyagala ofuna ssente sooka ofaanana essente ogenda kwanguyira emikwano gy'ogenda ofuna omuntu agenda kukwaniriza kuba olabika bulungi kati kijja kusinziira mu mbeera zo n'empisa zo singa onaba ofunye emikwano gye engeri gy'ogenda ogikwatamu ekyokubeera nga tolina ssente tekikulabisa bubi kakati nonza okujja okulaba abafanzi bo be bantumye okimanyi Adija tukyalizeeko ku Skipnamba era ebibuuzo byonna bye ngenda okubuuza biva mu bantu please read them togaana biddamu sina kyengenda kugaana omutimbagano gukuvuza speedi ngulaba omutimbagano gukuvuga speedi ngulaba mbaayo nga mbiraba obaayo ng'obiraba nga biyitingana ekituufu kyeki kukiriba kubiyitingana bingi waliwo abagala concert simanyi kati wabyo okungambako waliwo abagala concert waliwo abagala Skipnamba tukole concert Skipnamba kino kati bingi bimba ndaba olina girlfriend nga tomuleeta mu bantu tolina mukwano gwa katijjo time tenaba bannange time tenaba omusajja bw'agamba nti tagenda kukulaga mu bantu nedda time tenaba bayitha olaba n'abantu olumu betudatinga nabo balina amateeka agaabwe ge batambulirako wagamba saagala kino lama waliyo omuwala ayinza okugaana okwerabisaamu naawe mwegye bali bisoboka bangi nze ndabira ddala nga si kituufu bangi atali omu kozi nga muzungu bangi kyomanya bangi naye ono omunauganda waffe gwe mmanyi wano e Kampala Adija aza kugamba kubanza ndi musajja bangi nga tanaba betu alaba tonaba terera wakwagala alaba okyali muyimbi oli eno n'eri si ekyo sina muyimbi eka n'abantu abalala gye bali nze mbadde sikimanyi nti newaliyo abawala abasobola okugaana okwerabisaamu gye bali era ekyo sikikkiriza just abawala obawadde bubi mayinja gye bali abawala munaye balina buli omu ne class ye balimu levels ojja musanga ng'alina byayagala oba ng'omwagala ng'olina obigobera kakati naawe olina true love atugamba mbw abayimbi temulina true love bwerawo nti bwaliwaawo mumuleete kiri ekiwala mukitumye bakireeti abayimbi tobalabanga balina bakazi mbalaba naye era abo bakulu kakati ku mulembe gwe mukuliddeko guno gwe tuliko ndabira ddala nga alavu teriiko muyimbi teriiko ebyo mukama akebera mitima just kutegeera muntu kasi ofuna omuntu n'omutegeera
Ngoza love chechi love kwa kwetimba ku internet. Nze ndowooza love kwa kugira. Bangi abeetimbe ne batawangaala. Love no teyagala nnyo katijjo. Love teyagala nnyo ebyo bintu byakutijjatijja. Teyagala. Era mutijjamu kennaku zimutijjizaamu kankubuulire. Kati wegendereze abantu bonna baze batijja. N'essaawa zino bwe bali. Kuba mwaka dde ogambe nti ono yatandika mu January nga atijjira ku speed bweti. Ogwokubiri naddako wano kati tuli wano era akyatijja ku speed. Naye ffe baatugamba nti no waliyo tiktoker gw'oli mu love naye. Tiktoker ki? I don't know how true is that. Simanyi kuba mbadde sikimanyi. Obadde tokimanyi? Ba tiktokers ekikulu bangi be bakusibako. Tebaba nsibaako aba mu mikwano gyange ate nange ndi mukwano gwabwe. Siba okunda bano omuntu ate omunsibyeko. Ejja soluse bandowoozayo. Batugamba nti oli mu love nabo. Ne balibo. Kyentegeeza aba tiktoker. Naye balondamu tiktok omu gwe bagamba nti oli mu love naye. Bo baali bavuddeyo ne bagamba nti ndi mu love nabo. Naye akayimbako bakatuulamu ne zigonna. Oli music. Akayimba kentuulamu gye bakatuulamu. Kati kagambeko munnaye eno kibi. Eri exclusive. Kagambe akagambo kali bwe kati mu bintu bya music. Ebintu bya music tuba n'abantu abatulwana. Akunoonya engeri yonna gy'akuyita. Asooka n'alaba ono omuntu aba ayagadde nnyo music wo. N'amulumba n'amugamba oyo ali bw'atyo n'ali bw'ati tomuddamu mukolera kino. So oli music oli waddemu omukozesa emirundi gy'okola ki? Gy'oyagala. Nange ndi muyimbi bwe mala omuyimba mba sikyamuyinako maanyi. Kyogera nkyasooka okugamba towuliriza birungi n'ebirungi byogera. Tosaanako nga nsikakolamu challenge. Terukyali lwange. Nze nange ndinga muzadde nzaala n'empensi. So kati so akubeera na limiti ya muntu emugaa gwe kola challenge bweziti gwe kati kola bweziti. Yes, baba balabira ku challenge then basaana ne beeyongera okulaba obulungi. So kitegeeza girlfriend si tiktoker. Olina talina na tiktok app mu simu. Ekigwe. Ffe mbadde munayingamba bannange. Kaakati Scoop Lama tuyita ddi ffe nga basenga b'abaana tubeerewo ku mukolo. Tujja bayita nga Allah asazeewo ng'olunaku lutuuse. Inshallah tubagaye bannange olunaku lwe lumu. Mujje mubeerewo. Naye kati tetunnabayita ate mwagala okweyita. Annange naddala nze neeyise mangu. Lwaki mweyita? Tweyise nga tonnaba kutuyita. Kaakati mu budde bwo obw'eddembe okola ki Scoop Lama? Obulina obudde obw'eddembe? Nyina bungi. Obw'eddembe? Bwewa nnyo obudde? Anedda mbuyina. Sijja gamba nti mbwewa naye bunsanga oluusi ne bubeerawo. Okusookera ddala ndi musajja mulimi. Nima. Bannange buli akutte enkumbi akikubye ate sikikkiriza nti oyinza okubeera omulimi. Like tekikkirizika. Bwe batyo. Obisobola? Abiina tabifaanana. So ndi mulimi. Ntwala obudde wange ne mpitako eyo mu nnimiro zange ze nnimisa ate ndi mulunzi. Wow. So obudde obw'eddembe ngenda ne mpitamu. Oba oluusi ngenda ne mpugamu kuba njagala nnyo owuga. Oyagala nnyo owuga? Kaakati wawugiranga wa bannange eyo mu bundi mu orphanage baakutwalanga mu swimming? No, twawugiranga mu nnyanja ffe twayigira mu nnyanja owuga. Era bwe mbeera mu ka swimming pool bandaba just ninga ali mu bbaafu. Ekigwe? Wamanyire n'ennyanja erina n'amayingo we bati ne weefuula? Yoone kandi ngenda nga tokyasobola nkundaba. What? Wow. Yeah. That is a good thing. So mbeera mu budde wange obw'eddembe ntera owugamu. Onzezeemu ebibuuzo bibiri omulundi gumu tondekeddeewo space yakubuuza kibuuzo kirala kyonna kozi badde ngenda kugamba ng'oggyeko music kiki ekirala kyokola ongambye oli mulimi. Kaakati obulimi butambula batya? Olima mmwanyi anti baatugamba emmwanyi eri mu ssente. Emmwanyi badde sinagitandika sirina ttaka limmala. N'essaawa zino nkyali muwogo bijanjaalo. Okay.
bwe bityo n'ebinakati bwe bityo greens. That's a good thing. Muna tosobola nakisuubiriza mu muntu nga gwe nti okikola. Nze ebintu byange byonna era bw'oneegendereza sivaayo kwogera byange nze mbawa music. Kubanga kyetukusaba. Kyebaagala then obulamu bwange mbutambuza nga nze. Era oluusi kinnimanyi omuntu okujja nampayiriza ekintu nga tammanyiiko ate nga asobola otwala obudde najja nambuuza. So olunaku lutandika lutya era luggwa lutya inadde? Inadde nsooka kusaba ku makya. Nsooka kusaba, bwe mmala okusaba nenkubira maama wange nansabira. Everyday? Everyday. Buli kanaku okubira mami wo naakusabira? Kuba n'abaloga buli lunaku kati nange omulogo wange maama. So nange mukubira ku makya nandukkira. That's too sweet. Yeah, so nemugamba nensabiraako olunaku lukedde. Gwe buli kanaku ng'olina okubira mami wo nomugamba mami nteeraako essaala omanyi kyekitegeeza? Era nkubiriza abali emwana ng'okkiririza mu Katonda malayika esooka ye maama wo yetuusa essaala ewa Katonda amangu n'okusinga ggwe ate. So kati maama wo mutwale mukozese ng'akyaliwo baba waaye twala obudde mukozese. Essala yesinnafu. Munnange ffe tuwulidde abayimbi nga bali mu scandals nnyingi, waliwo okusikangana omuguwa, mwekuba eyo, simanya muyina eggaali. Sinnabakuwulira mu scandal yonna. Njagala nnyo emirembe gyange mwana era nze bakyali bange bamumanyi. Njagala nnyo emirembe era bonna kazi b'eggaali esinga bonna bakyali bange. Sitambula na ggaali naye ate gyendaga gye nsanga eggaali nga bakyali bange. Nga bakulinzeeyo. Bakyali bange. Oba eggaali ezo tezirina buzibu. Era ebiseera ebisinga omala gireetako obuzibu. Ne bantu bakkakkamu. So kisinziira ngeri gy'obakutte. So kati nze mmanya nti oba ngenda yimba ewantu nga waliwo eggaali oba sigimanyi nga si bakyali bange at least I first call. Baga waaye ngenda kujjako mu kitundu kyo. Naye tukwatagane. Bannange Scoop Lama sikulabalaba nnyo mu bifo. Banaye abayimbi nga beemulisamulisa everywhere. Omuyimbi bw'abeera mu kifo ayagala mumutegeere nti gundi waali. Amaba batalina na music yaba ayagala akozesa ebikolwa. Omanyi ebiseera ebimu oba tolina kibali okola ebintu bingi. Oba olina okuteekawo embeera. Musanga oli ate simayo nayambadde nnika onakoze kimu. Ayagala talkability naye tonoonya talkability. Talkability ennoonya. Ekigo kaakati otuwaamu ddi ki concert? Abawagizi bange nkyabakuŋŋaanya. Nze siri ku bwangu by the way abali nze siri ku bwangu wakubeera wakabi. Already oli wakabi. Simanyi oba ndi naye nze siri ku bwangu siri ku speed. Nze nina kyenzimba. Oli wakabi. Lwaki oddonyaamu ebigambo? Ekitiibwa kya Mukama wemba ndi. Nenda wenjagala obba. Wendi wano si wenjagala. Naate era siri ku bwangu nnyo kutuuka gye nkola ki. Just kansoke enzimba empola mpola. Kwegamba gw'ogaanye okuzimbira music ku ntalo. Anti entalo kati ze zitambuza music. Kati okuba n'ebirungi byogere nasoose lwana nani? Munnaye simanyi. Okuba naterera nayomba nani? Tewali. Okuba wagondeseemu nasooka vumaani. Kubayo omuntu ekikonde Scoop Lama. Yaswamirira omuntu kaawe. N'essaawa zino sinabafuna budde bw'ebyo. Tukwegayiridde funayo gw'okubamu ekikonde kimu bwe kityagweri. Mpozi nga waliwo ayagala tukurecordinge. Waliwo ayagala okunkuba naye bano ba interview abajja ng'omuwaamu oluyingo osituka mu interview ng'ogenda. Baddembe. Ffe tubadde tumanyi muneezo ezo z'empisa z'abayimbi. Okyusiza nnyo endowooza yange. Buli omu n'empisa ze. Ate empisa tebazikaka. Share with me that experience. Like omulundi ogwasooka. N'osangwa faani. N'akaaba amaziga. Ekitonde ekikazi nno nga kirina drama. Namulaba bambi n'engamba wow. Era nali forced otwala ennamba ye omulundi ogwasooka. Mubuuze like kiki ekyakkaabizza. Wali tolabawo nsonga emukaabya. Nangamba kati ebise binalina akayimba kati natereera. Nateerako sad story bambi nangamba. Nange nali bwenti. Nangamba bba wange ankola ebintu Scoop. Bawe. Nangamba
sebe nali kadama nga kasente nga muwa tuzimbe ngali nawasaamu omukazi omulala nenfiringa sorry nimugabambi nemugane soke kasita waterera nange abula mpuliza oluyimba luno ddagala eri omutima gwange era mbadde musanyufu okulaba ng'emazi gaago. That was a genuine reason lwaki yakaaba naye waliyo bano abalina drama tosinkanyeeko wa drama tewaliwo wa drama gwosisinkanyeeko abeerawo abazanyi nange lama teyagala kumbuulira bakazi bikibamwisizaamu bafaani babeerawo oli najja n'ensonga ze naye nga ensonga ze tezimalaayo ng'empapula tezijjula ng'empapula ze tezijjula ng'empapula tezimalaayo kakati bafanzi babagala okubuuzaako tokolerayo bantu meet and greet oyinza obutakola kivulo naye ng'abantu baagala just bakulabeko bwemba ngenza oyimba eba meet and greet mba ngenza meeting abo banjagala wengenda oyimba era nze wengenda oyimba ewantu obudde mbuwa nnyo abawangisa ebiseera ebisinga oli ajja nambuuzaako netwekubayoko ku bufaananyi nanyumizaamu empapula ziba tezimalaayo bannange ono abaana ab'obuwala ababikiridde naye kale katugenderaawo bw'ogenda okusinkana abafanzi bo yebeera meet and greet teriyo bya meet and greet parties zino eno ze mwalaba eyo mu America anazikolako emabegako listening parties tojja bikola naye sikati maaso okyalina by'omaliriza kyagatta buwaya nangera mu ndaba tukulaba ogatta obwaya ffe tulaba birala olowooza ebyo by'obwaya tubiraba tulaba birala tulaba majja tulaba ssente zidoola zikwetimbe bweziti music bino ebyabayimbi ebyamaanyi bye tulaba ebyo mukama sina byonna abimpangawo byoge nsaba Allah abikuwe amiina obirina nawe ozanyira ku bwongo tyagala abantu bakitegeere naye nze nkitegedde kalugende nekyotegedde katugende nekyotegedde nze kitegedde kakati sofa bukyanga otandika music ono abayimbi baneno si bangu bakwanguyidde abakusookawo abayimbi nnamu mikwano gyange n'abalala b'endabooki obulabi kuba buli muyimbi n'embeera ze ate buli muyimbi respectfully oba no sigamba nti oba mu bubi naye buli muyimbi n'embeera ze so okuyingira mu kampu ye osikiyinza obutaba kyangu naye ate bw'oyingira era kitegeeza buli omu otuuka ng'alina vibe ndala naye ate kinyambeeko olumu obutampanya obuzibu nga alina gambye nti naliko ku studio so bansanganga abayimbi bangi ne bandabye nga nkula ne bakulabirako awo bandabye kati oli twasekanga before ng'oluusi antuma ne muleetera ekintu biki so kati sawa zino waba ndabye oluusi tanterawo nnyo ki mbeera naye ng'olinamu mu bo b'okozeeko nabo kolabo nakola ne Palaso nina oluyimba ne John Black terunafuluma nina oluyimba ne Fefe nina oluyimba ne tulina collabos nyingi zezimu sinazita temuli mu bayimbi bakujjonkera twagala nnyo ffe ebyonoonesa nti gye bali naye kati bizinensi yabo bakujjonkera abaana abo mwe bali naye kati olaba nze mukadde wange we nagambye nti gwe nsooka okukubira era bwe mbanga waliwo ekintu ekizitoyi kimunyonyola ku makya ne muga kadde wange omanyi muba muyita kisaaki mugamba kisaaki bannange omuyita nalinnya lye nga mukyala mulina mikwano nnyo mukyala waswaga muga bannange omanyi ate waliwo ekiriwo nti ekiri kitya nengamba waliwo abantu addeko embeera nagamba omuyimba oguliko ebibala gwe bakola ki gwe bakasukira enkonyo gwagala bakubani just sigala ng'oli focused era babayo nembalaba ne bakola ebyabwe nenkola ebyange kyova abantu basobola okwogera ebintu bingi naye kati nze Adija nina ne sayini eno eya zipu ku matu olina okwogera ennyo okuwulira anti ezo gundi pins badde sizirabangako obukyanga nazeekozeseza just okulaga abantu nti amatu gange maggale kyosobola okwogera ebintu bingi naye ndwawo okuwulira tulage pini tuzirabe seeka tulage pini ya Scoop Lama tugirabe eno zipu era mwe bajjonkera just ne galubagamba baganda bange mwongeze ku volume
siwulira bulungi bigambo bibi. Kiki gwe already wateekako zipo ku matu? Nawe nkunyonyodde ebigambo ebibi kasi otandika ate kino ate kiri anziramu njinyula ngamba leka pini yange teyanywedde bulungi leero ku makya. Naye ate munaye weekitewe kyetaaga. Anyways kale mu nsi munene mwe tubeera tosobola beeramu nga tolinaamu bakujjonkera. Tekisoboka. Ffenna mu mirimu gye tukola. Tekisoboka. Omanyi kati kino kibira nga bwe naggambyeeko kino kibira either oyagala obeera empologoma oba akamyu oyagala beera ki? Njagala beera mpologoma. Kati bw'okaaba ogenda bakamyu bagenda kukulya. Eshigwe. Leero wafuuka empologoma afuuka ki? Empologoma. Afuuka mpologoma. Wakulaga nti ye empologoma fuuka mpologoma. Kino kibira self service. Obumwe bwe tugenda olyalya kasi onafuya omutima n'olebera bagenda kukulya bagenda kukusuula. Kakati bukyanga oyingira music industry oba limelight. Obulamu buno obwa limelight. Best moments mpaayo best moments nga bbiri ze wali otuuseeko ng'omuntu n'ogamba nti mu butuufu on such and such a day this and this went on, nakola bwenti ne bwenti, oba the very first time when nafulumya akayimba this happened. Moments ki z'owulira mu bulamu nga gw'omuntu ezikusanyusizza bukyanga ojja mu spotlight? Ngenda sookera gamba ndowooza olunaku lwe nakola ne Palace oluyimba. That was my first song. Okubeera like kubeera introduced in the industry. Bwe nakola oluyimba olwo saasooka kikkiriza kuba by then Palace yali top. Naye yampa buwi sina kyenna. Mwali muli ba mikwano naye? Tetwali before. Tetwali. Watomera mutomere? Namuyiriba na pikinga ne tukola nanjagala. Naye olunaku lwe nayimirira nali sayidi ze Busiika nga bampisa ogenda oyimba oluyimba olwo. Adija. Olaba ki otalabangako? Anti bampita nemera backstage. Ng'abantu baleekaana? Abantu baleekaana naye ngamba kyali wange nga mwana wato osaba nga baleekaanira ffe. Was it your first time performing ku stage? Oba just teyali first time yange kuba nalinayo akayimba emabega before. Naye nga bw'omanyi oyimbamu abantu ne bakutunuulira n'ogenda. N'oyimbamu ne bakutunuulira bakubye obugalo. Kati nali kino sikirozangako okulaba abantu nga bali crazy like. So kati Lijja yateeka oluyimba n'agamba next on stage Scoop Lama ne bateekayo enduulu n'ekuba naye ngamba kyali wange sisobola genda eyo. Ng'otidde ogenda ku stage? Namugamba bayinza oba ate balanze Palace. Nga abantu bayinza oba balinze Palace ne balabe bankuba mwana. Obakuba obucupa? Nagamba nedda balanze gwe. Neera ku stage naye ng'omutima gunkuba. Bannange si kati onoolemererwa okuyimba. Kati natuuka wali nengumira wali ndaba kituufu abantu bakoze eki ddala nga bituufu ddala Scoop Lama gwe babadde baagala. Ne basanyuka nnyo nenzira ewaka by then twatambulira kaboda nekyali wange netudda akaboda kaffe nemugamba mwana abantu abo balabye nga mwana mbalabye nemugamba gwolabye eki nagamba kati abantu bali ready tulisiivinga. So eyo moment yesigenda kwerabira. Then eyokubiri yali ya biseera bino nali ku show yali ya King Sir. Nenyimira ku stage nga abantu enyimba bayimba nnyimbe kati nali ntaddeko shades naye muli mu mutima nakaaba. Wakaaba mu mutima? Nengamba waawo abantu nga banjagadde. Nengamba ne bano abantu bamanyi kyempulira kati. Kyempulira nga abantu bayimba nenzirayo olusooka nenteekayo olwokubiri nengamba waawo. N'okkiriza n'ogamba kati ddala ndi muyimbi n'okonamu stamp. Neze wakale ngaya kati kiwedde. Kibadde kiwedde naye era at least omanyi mwana ebintu by'okuyimba bino Adija olugendo luwanvu abaana bayita mu mbeera. Kyova buli muyimbi alina story ye. Okuyimba si kyekintu kyensobola okugamba nti kyangu. Weziba nkokola nga bazikuba mu mirimu emirala eno biralamu n'okutuuka obutuusi mu bantu si kyangu. So obaako obuwanguzi bw'otuuseeko ng'omuyimbi kiba kya muwendo. Sijja kugamba nti abayimbi balina ssente nnyingi naye omanyi lwaki babeera happy
olw'olumu nga bali bakakkamu nekye baafuna okitegeera babeera batebenkevu nekye baafuna n'agamba kirooto kyange kubanga omanyi ogoba ekirooto kakati gwe wava mu buto ng'oyagala kuba kino oba kyakukwata off guard n'ogamba kati mbeera ku studio kani era munayi sayini zijja zeeraga ng'omuganda bwagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukono so najjanga neenyigira mu bintu ebiseera binabeerako entebe eyo waaliyo ebiseera ebakimsa nga bali raising nga bafuuka b'amaanyi so nabalabirangako neŋŋendayo gye babeera ne mbavungako webityo kanga mbabeeramu ng'okikwasaganya. Yes. Abalungi abatulaba tulina Scoop Lama olunaku olwaleero muyimbi ate nga w'amaanyi nnyo. Nze okusinziira bye mbadde nkuwulirirako mbadde nkuwulirirako bingi kyovula nze njagala nnyo omuntu ne musemberera like one on one n'ambuulira ddala ekigenda mu maaso. Ffe batugamba nti abayimbi mugenda mu nnyanja. Wakiwulirako? Mbiwulira nange nnoonya ennyanja gye bagenda kukolange gyesa. Akulira wano Entebbe tubuulire muyingira mutya mu nnyanja. Simanyi nnyanja naye wabeera wagimanyi era asobola okujja akulagirire asomesa ne nkunoonya kuba amanyi ennyanja batugamba abayimbi mugenda mu nnyanja ne mufuna amaanyi ne mufuna feemu ne mufuna ssente nti ate muba n'empeta sinnakulabako nampeta n'emu. Just abantu muganda wange abantu propaganda bakozesa ebiragalalagala ojasanga olinga nywedde ayisa omukyazi akunyonyola ebintu birala. Omuntu amanyi ennyanja gyeri bannaye tulagirire naye njagala okgendayokko mu nnyanja. Adija gwe nkuze bakyogera ekyo ekintu gwe ennyanja kigy'omanyi? Mu butuufu siina. Tulina ennyanja mmeka wano? Nalubaale yebukuza ate eri kumpi wano Ntebbe. Kati atunyonyola nti ekkubo oyita wano n'oviiramu wano n'ogenda eyo wansi mbu waliyo empuku waliyo abantu mbu mu nnyanja. Anyway saagala nnyo okwogera bye simanyi buli omu n'ebintu n'entegeerayo bayinza oba bagendayo kuba eri nsi ya mwoyo naye sibimanyi nnyo. Saagala nnyo okwogera nyinza okuwakanya ekintu ng'oli yali akikoze saagala nnyo okuwakanira kaakati ennyanja n'egamba ono atuyisizzaamu amaaso. Ennyanja yinza okugamba munnange tebayisaamu maaso naye nga Okay, kaakati tulina akayimba kanene ke tuli mu kuzina akapya kewaakata ke kasinza okukwata internet omubabiro. Akayimba kanene wakalowoozaako ng'okayimba bulamu bwo ddala bw'olimu oyimba ku real life yo wayimba ku muntu yakugamba nti nnyimbaako. What's the secret behind it? Oluyimba olwo n'ebirungi byogere ye title okusookera ddala tuli bantu bw'oba oli kyali wange nsuubira okukusobya nsuubira okunsobya kitegeera ebbanga lye mba mmaze naawe mu bulamu bingi bye mba nkuyigiddeko byoba onyigiddeko so mba nsabira omutima gwange mba nsuubira nti byoba onyigiddeko oba byoba ondabyeko ebirungi bwaba tuba tutuuse okwawukana kyandibadde kyankizo nnyo oba kyandibadde kya muwendo nabyo n'obyogerako. Bantu tobabuulira bibi byokka. Nyinza obba kituufu mbadde mubi wiiki ewedde naye neeri nali mubi okitegeera. Era ki ekyatugatta bubi twasinkana ku lwaki lwaki toyogera ku ssanyu ogambe nti Adija mmaze naye ebbanga lya myaka 2 Adija alina enkokola naye yandaga ono era mu bulamu bwange ono bwe yamundaga yabaako kye yangattira. Buno obulamu kyeyini nyinza okujja mu bulamu bwo Adija ng'oli mukopi nga togaba yadde 10 naye ng'olina abantu olina connections z'osookera ku makya n'ogamba nti bannange ono Scoop mumulaba nno singa muba mumukoledde kino bambi muba mumuyambye onfuna bulungi. Kati ate nze nengenda ate ku mulala gonkonectinzeeko ate ne mujjako ebirungi ebitambuza obulamu ate nenzire wa Adija ate neŋŋamba Adija mubi nnyo so natuula wansi kuba buno obulamu nabuyitamu ate nali disappointed nnyo n'omuntu akikola nti asobola ofuna obudde n'agamba Scoop mubi Scoop mubi Scoop mubi Scoop ali bw'ati Scoop ali bw'ati
mulimu abantu Adija nga ffe nga tetugenda vaayo kwewozaako. Kitegeera otuyitanga ne tukuwoleza. Si buli kye bakwogeddeko nti ogenda vaayo kyewozeeko. Bagenda bba ne balooya. Mubeeramu ebintu gyasi birina okukeera n'otya buti n'ogamba Gundi yayogedde ekyo. Ate mboogedde mbadde simusuubira. Mu kisenge ekyo. Nakyewuunya ne nnoonya engeri nze ate gye nsobola omugeeramu mu bantu abalala n'embula. Ne nkuba message eyo nga njagala emutuuke kuba naye sikyalina chance emukola ki? Emutuukako. Emukubira nga bwemukubira anzijjako. Kyokka ng'eno bwakwogerako ebibi. Ngenda ndaga ndi muntu mubi. So ne ŋŋamba engeri gye ndi omusajja omuyimbi kampandiika obubaka buno osanga bw'anaabeera y'anaabuwulira. Era oluyimba olwo lulimu line egamba lwaki mwenda ogifuula 6 like lwaki abantu tebabulira kituufu kyekyaliwo. Bagambe ekituufu lwaki twakola ki? Twayawukana. Tokyusa mboozi lwakuba gwe oyagala onnyumisa emboozi. Lwakuba okimanyi nti Scoop tagenda kufuna chance egenda kujja kwogera. Kwewozaako. Yogera ebituufu omugambe nti omanyi mwana gawe wambwa naye kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Ne bane bantu mwe mulekeraawo tuteekako embeera. Mulekeraawo olowooza nti ffe tetulumwa. Lwakuba tetugenda vaayo kwogera. Adija nze olaba olumu kale akuba nti saagala kukaabira mu kamera. Tokaaba bannange. Naye abantu batuyisa bubi. Naye abantu mmwe abatuyisa obubi. Tulina abantu abatuli emabega. Ffe ne ssente nno ze mutuwalanira tetuziryako waliwo abazirya. Tulina abaana b'abalala betuweerera. Kitegeera tetweyagaliramu ebyo bemulaba. Ffe just tuli face za family zaffe. Naye mabega waliyo abatuliko. Waliwo agenda okukubira agambe njagala kino nga togenda mugamba nti sikirina. Naye ng'osazeewo oyagala kundaba nga ndi ku ttaka. Naye nkujjukiza tomanyi ngeri gye natuuka wano wende. Tebamanyi gy'oyise. Ebigambo ebyo byonna mubimbamu ebiri. Onwanisa nzire wansi gwatamanyi bwe natuuka wano. Weerabidde ebirungi bye nakolera juzi wano. Ng'omuntu gwe nali njagala gwe nasoosanga mu byange. Matuga mbuzi gosi by'okundeese ng'onswaziza nze. Mutuswaza. Mutuwogerako emboozi zitali ntuufu. Mutuwa ekifaananyi kirala tulina kirala eno naye naffe ne tumanyi kirala. Mba temulina byakunyumyako World Cup yazze. Obasindise mu kapiira. Omuntu ayinza oba alina omumwa munene nga talina byakunyumyako. Agenda ayogerera omupiira. World Cup yazze funa ttiimu gy'owagira. Olekaane. Genda onyumyeko ebyo. Omuntu bw'ate omumanyi muleke. Muleke. Mulumiza nno abantu emitima. This is very emotional. Walayi saagala kugamba kino kintu naye ebiseera ebisinga omuntu asobola okuteeka mu mbeera ekuleetera ogamba singa nali nsobola omukola kino. Neba ne temutusindiikiriza tetuli babi nnyo okutuuka awo naye temutusindiikiriza kubanga naffe obusirifu bwaffe obumu bulinako we bukoma. Ojazanye pesa omanyi draft bw'otambuza bw'oti pesa n'olya otuuka time n'opoozinga nga n'oli alina ozannya. N'oli asobola ozannya ng'olidde limu nakkuba 6 oba 3. Kinaalabika kitya bwe naazannya eryange ne likuyisa bubi nnyo. So oba ozannya amapeesa go togazannyira ku bantu. Abantu tulina ebizibu, tuli mu ggwanga eririmu obwavu. Kitegeera. Emisolo giri waggulu. Budget eringa budget. Ettaka mu kyalo balibba baschairman. Babasenda tomayo bane basenze nade nawo obuyumba bwange. Ojja kugwamu nkuluma omumwa. Bro. Tochipika nnyo ekya city council. Okitegedde? Adija abantu batuleke. Mwana abantu batuleke oli mutuufu. Abantu batuleke nnyo ate batulekere ddala. Omuntu bw'ofunye obutakkaanya naye tewali ndagaano gye muwandiika nga mwagala obeera ba friends. Ngaawe kati omukwano gwange naawe ogenda beera kyali wange okumala emyaka 2 naye singa egyo emyaka 2 giggwako
tugenda kwawukana nga tuli mu mbeera bweti obutakkaanya bwebabuze nga ddala oli mukwano gwa muntu funa obudde mwogere okusinga omwogerako mutuule wansi mumanye amazima ndi muntu nsobola okukusobya oyinza oba oli mutuufu nga nakusobya naye gwe tonsobyangako kuba siyinza kubanga nze nzekka akusobyanga gwe tonsobyangako kategedde oyinza oba naye wansobya ate n'omukwano ogutali mugwesobya si mukwano nga mwe eva mubeera basanyufu mubeera mutya basanyufu buli kaseera tekisoboka omuntu okumanya nti ono kyali wange mulina okuyombamu ne muddiŋŋana kakati ani akuwandiikira ennyimba ze nze ntuula wansi newandiikira music weewandiikira music wo ng'olina omutwe ogw'amaanyi ekitiibwa kya Mukama kyakabi mbadde nno ndowooza bakuwandiikira abayimbi abamu tebali creative kimala nabo baba bayimbi tebasobola kugira tebasobola kwewandiikira babawandiikira buwandiikisi naye nabo baba bayimbi era nabo kisinziira sijja bba nafuya nti tebaba bakabi nabo baba bakabi mu ngeri yaabwe n'okuwandiika ekintu omulala n'akiyimba nakyo n'akiyimba bulungi nga bw'okyagala nakyo kitone kikulu okay kakati production y'akayimbe nani yagikola temperature touch omumanyi temperature touch mumanyi omusaami oyo mumanyi omusaami kyali wange enze yafuna omusaami oyigaye muyimbi ate producer ate muwandiisi ali so talented bange that's amazing banange nze nkwewunyeza muwa credit okay banange tulire Scoop Lama ndoza natera okubasibira olunaku olwaleero siyagadde nnyo mubuuza bintu bingi musajja munaye mukakkamu musirifu I love your sense of style ani akwambaza neyambaza bino nsanze nabyo nga byawaka so bino ngattagatta bino byawaka ngattagatta ngoye zange zaawaka nsiibamu zino ndakono bwana naye ata maziko nsiibe sebo zino engoye osiibamu nsiibe semba nemanyi nti oba bwoba bwoti bwosiibe ewaka kati bapangisiza mpangisiza mune ffe tulina ez'okukyala tulina ez'okukyala n'ez'okusiibamu naye wakulirako ku mulembe gw'okukyala n'okusiiba muganda wange mama wange era alina obugoye bwo bwobufaanagana bwaliko omupiira wano nga nakati nga tumubala ng'agenze ku kyaki ng'ogenda n'okasowolayo n'okambala naye kati ebenaku zino tebikyaliko kukyala nakusiibamu abantu basiiba bali smart rout kisinziira abantu bakyalina engoye z'okyala kisinziira naye maama bwoba bwoti bw'osiiba ewaka ompangudde nti kyova onsanze muti nakino ekikumba kyonna bwe kiti bwe nti bwemba bwe nti bwemba njagala nnyo okwambala njagala nnyo okwambala njagala olabika obulungi kati wesirabika bulungi ani agenda okundabisa obulungi olina kwerabisaamu olina kweteekawo banange life is too short make it what you want otherwise olina okwerabisa obulungi olina okwerabisaamu naye nga bwoba yeggwe bweyambaza nze mane manyi oba olinayo design okuva America eyo yakuweereza be Aldo Straight eyo okuva mu company ninawe mba ngenda kukola videos olumu tuba tugenda otambulamu Beka fashions nga kikwatamu naye kati waliwo bino ebyange nga byange byagattagatta kubeera wano nosanga kino ekiduuka n'ogulawo nosanga ekiduuka ku mall eno n'ogula waliwo test noga kino ekisaati kyakabi nokitwala naye maama engeri gy'osiibamu awaka ng'oli smart bwoti gituusemba bitukwegayiridde ali alaba engeri gy'onguddeko bwoti kati ate segagambye kansooka ate nzireyo wajjukira embeera eyo kajja nseeyo munda kati ate wentuka kati ate kansooka enzire kajja nse ate nzireyo engoye tebigenda kukola kati wano obo nga bagenda aluwa tuyimbe siddaka ogenda bugenzi omwengoye mweziri omwo mu mmotoka you're so right siddaka nze eva ntambula newaka wange bafanzi bo bakuyita bwebali wano mpulidde bakubongako ekintu okikubidde no ku high level Scoop Lama nkubuulira get it from me ekintu okikubidde ku high level katusabe Mukama akikuume nga kiri bwe kityo
Inshallah mukama yakikoma. Kakati ozaako ki? Kyengenda okuzaako sigala kyogera kuba nekyo naleeta saabagamba. Awo ku ssomero twabalangawo ebyo kati ozaako ki? Kyengenda okuzaako saa kibagamba kati afubye omwenda. Si mwenda ate abantu baagala nnyo kyozzaako. Kye nali ndeeta nakibagamba. Balinde nekyendeeta. What? Bweyagala abanwandiza bafunde tekiniki bage kati aleeta kino. Kankikube. Mweno ango. Kijja kyenaba ndeeta. Kinaba kituusa oleetebwa nyinza okwogera ekitannabaleetebwa. Olumu kiyinza n'okugaana oba oliawo ng'okibuulidde abantu. Olaba abantu abagenda e Bulaaya bakukuta. Golaba kyaliwo wayambuka wakirira wagira wate engoye wazikyusa ogenda okuddabuga mwana ndi Dubai n'omuga wange ate waŋŋamba twali ffenna ku Saturday nti waliwo byali binkuttemu. Kitegeeza ebintu balina okuzaako omulamu tolina byogera unless nga biri ready kubyogera. Awo n'osooka obibuulira abantu babulyanga kiddako. Ako kansomesezza. Kakyogera ekiddako. Teri kwogera bya coming soon ebyo mbusimanya coming soon. Abantu babuulira coming soon ekivaamu amasannyalaze nga gavaako. Ebintu ebyogerayogera tebikola. Tekiggwa. Bantu bakube surprise agambe wow. Adija yafumbiddwa n'omukolo tegwabadde gwa Sonda. Wow. Nebagala kola mukolo oyise mu buli omu oyise mu WhatsApp group tumazeeko emirembe here and there. Olumu bigaana lwa nsonga nti akulwanisa omwadde beeto oversharing. Okategedde. So obeera ready. Oba ready ogera ekiddako. Kuba ekiddako era gwakireeta era tusuubira okuba ng'olina ekiddako. Kale webaze ku abantu bakwagadde in all kind of ways. Mbaako nga nkulaba. Sivaako. Okusookera ddala njagala okwebaza bannayuganda bonna abakira ku makya ne bakkiriza Blessky wange. Kya muwendo ddala nno. Kyakabi. Kuba mmwe babboosi baffe. Mukasa musalawo teri agambayo. Kasa mugamba nti Scoop Lama eno gye wakubye. Kitegeeza aboosi bange babeera basiimye. So njagala obbeebaza mwebale nnyo nnyo nnyo. Nenjagala n'okwebaza ku bakyali bange kuba kati ngeri tugenda obeera ku TikTok kuno. Nako abantu bange benda abawo nga basuddiya baagala Scoop Lama abeere waggulu. Waliwo omusajja wange oyo w'ekirevu kikyaliwo. Eddie, Good Life Eddie. Simulinaako obuzibu ye yaninako obuzibu. Ebyaddala. Naye era waba musajja we era nze mwagalanga bwali Good Life Eddie. Kati Good Life Eddie oyo akulinako obuzibu kaya akulinako. Yaninako obuzibu naye nze simulinaako obuzibu. Tasaba nakulinako. Just asaagasaaga nnyo. Naye nga Good Life Eddie oyo naye akubeereddewo nnyo. Abizannya. Then Sheila Price. Then waliwo Jobless. Waliwo awo Creed. Bantu bangi. Waliwo Sebo. Waliwo Kaseba. Abamusiba meeting ana bamitingako mbyaddala. Nolaba nga bafaayo. You know? So bambi kyemukola kyonna buli awagira Scoop Lama, buli akola challenge ya Scoop Lama. Buli addaawo n'otegeeza omulala atamanyi bambi kyokola kya muwendo. Nsiimira ddala. Sikitwala nga kyakuzannyisa. Tokitwala for granted. Nsiimira ddala. Okay. Naffe tusiima. Twongere omuzikirize nsiima. Omuziki tugenda gukuba. Naye nze siriiko ku lisiti bannaye abantu beweebazizza. Nedda sebazizza nti like nti gambi n'abalala bangi nnyo. Nze ndi mu balala. Tegedde wengwa. Adija olaba. Omuntu agamba. Omwana lwaki tebagala mmenya abalala. Abalala bayinza onnyiiga. Banyiiga naye nga tekiba kya okwebaza ninga mune neeyanza mba neeyanza buli omu. Waliwo Shamiru Cruz abannange. Shamiru Cruz ate obadde omwerabidde nnyo. Abaana ba Trizi bawa bomba. Bakawato abaana bangi bali okwo. Katungulu right? Ate bambi Katungulu etusharinga ebintu bingi.
Katongo naye yaliko mu orphanage. So kati naye abaana abakulira mu orphanage mwenna munyirira ejjo Katungulu naye namulabye ng'amalayo anti bamu embeera z'abazungu engeri abazungu gye babeera babatwala tubamu embeera z'abazungu era wegendereza nnyo n'ebintu byaffe engeri tubikwatamu tetwagala nnyo loopa mu kkooti bwonyiize nnyo ekibaluwa kya kkooti ate enkoze eki wanjogeddeko sirikako tetumanyi nnyo okuddiza temuzzaayo muliro temulinga ffe abakulira ku Busaabala Road gwe okoze otya buli omu gye yakulira era osobola omulaba ku TikTok nomanya kati ono obusinziira nno wesalaama gyakyamuka sijja kwogera ono weema kindye ayika ava kaalo kano nkutegedde nnyo kale katusiibule abantu olunaku olwaleero ebibuuzo mwampadde ebitono ebyokubuuza Scoop-Lama okusingira ddala tubadde twagala kutegeera TikTok ki Scoop-Lama gw'ayagala ati Scoop-Lama agambye talina TikTok alina gwakola ki ne mukyala we tali ku TikTok omukyala netali ku TikTok naye njagala muleeta naye tabitegeera kale lumu yandagako nagamba which app is this please bannange taitagimanyi ogambye otya taitagimanyi omukyala yakubuuza which app is this naye mugamba nanga akubeerako abantu nga beeseera beevuma like app yabeevumi biki naye mugamba munange app eyo eriko abantu ab'enjawulo okuva mu mafamilies ag'enjawulo bakuŋŋaanira awo era kati waliwo obutambi bwadde butambula yangambye there is something I'm seeing like bitambula bangambye ku TikTok it's too much bwe alina TikTok kiri kitya nemugamba tojja bisobola nemugamba waliwo omwana bamuyita ezigenda mmenya bantu naye nga kale bambi nga bwobimanyi naye nga njagala muleeta ku TikTok era wena bamuleesa ojalaba vibe tukolekole awo vidiyo tujja okuripostinga gwe tuba tukyagadde kale abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi tubadde ne Scoop-Lama olunaku olwaleero mpandiikira kiki olowooza ku Scoop-Lama next time wenzabo mumintinga oba next year oba ddi ekibuuzo ekyo kimubuuze mwebale kutya mwebale kusubscribinga nyigira akagamba ku subscribe kubeera tetweyungako video gisharing gitwale ku TikTok ku Instagram ku Facebook buli wamu abantu bagirabe neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum